ng'ayinamu ab'emikwano. Tetukyalina na bwe tuteeka naye ekyennaku nti abo babadde ayogerako tebakola batya, tebalimu. Nakafuna abagenyi mu myezi 2 egiyise ewaka ewange bangeri 2. Abantu bajja ne bankyalirako nga bagenyi nga bangeri mmeka. Naye abaasooka baali bawalimu nga bali wakati wa 5 n'omusanvu. Obudde bubeera bulinga buno, tunywamu kacaayi. Kyenva mbagamba nga tunywa kacaayi awo nti buli omu abeereyo ekigambo eki kyaba asheyaringa naffe ng'eringa nasiha, ekigambo omuntu ky'oyinza okukubiriza nakyo banno. Tyabanga ekigambo kino nno nkirabanga kya nsonga. Ne tutandika. Omwalimu omu yagamba naga nti nsaba bwe tuba n'omukwano wakati waffe, omukwano guleme kubeera gwa bigendererwa. Bwe tuba n'omukwano wakati waffe guleme kubeera gwa biki, gwa bigendererwa, tusobole okugukuuma. Kubanga bwe gunaabeera ogw'ebigendererwa tetujja kugukuuma, gujja kufa. Tetujja kugukuuma, gujja kukola kutya? Gujja kufa. Allahu al-musta'an. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bantu abayitibwa abasiraamu. Bwe bandibakoze batya? Bwe bandibadde. Allah yogera ku basiraamu bwe bandibadde. Era waliyo abaabeera bwe batyo nga baali basiraamu era ne babeera mu mbeera Allah gye yayogera abasiraamu gye bandibadde. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, wadhkuru ni'mata Allahi alaykum. Abasiraamu bandibadde ng'olubeerera bajjukira ne balowooza ne bafumiitiriza ku kyengera kya Allah kye yabawa. Obusiraamu busanga abantu mu mbeera nga idh kuntum a'daa, busanga abantu buli omu nga mulabi wa munne. Naye senga bukera ku makya ddala abantu 2, 3, 4 ne bajja bafuna obusiraamu bonna. Jibuliru n'afuna obusiraamu, ne Quraishi n'afuna obusiraamu. Ddala abantu abo nga babufunye obusiraamu ddala, Allah yagamba nti fa'allafa bayna qulubikum. Obusiraamu buno butaba wakati w'ababulina ababiri, wakati w'emitima gyabwe. Emitima gyabwe kayita wakati w'emitima gyabwe. Ne babeeranga fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana,
ne babeera nga olw'ekyengero ekyo kye balina ekya Allah ekyokubeera nga yabawa obusiraamu, ne babeera nga buli omu muganda wa munne, ne bakuliyetinga oluganda. Oluganda luno babeera kumpi batya ku bannaabwe. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti oluganda olwo olusibuka mitima egyafuuka omutima nga buli gumu guli ne gunne waagwo. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kibaviirako omukwano ogw'ekimmemmette. Omubaka yagamba nti mathalu lmuminin fi tawaddihim wa tarahumihim, mathalu lmuminin fi tawaddihim wa tarahumihim, ekifaananyi eky'abantu ababiri nga basiraamu ddala mu ngeri gye baagalanamu, era ng'okwagala kuno kubaviiramu okusaasiragana. Wegendereze, Allah n'omubaka bakulembeza wud ku rahma, bakulembeza omukwano n'okwagala kukusaasira, kubanga okwagala kwe kuvaamu okusaasira. Awatali kwagala okusaasira tekulabika. Wa min ayatihi mu Qur'an, mu bubonero obulaga Allah nti gyali kwe mwali mutegeeredde, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, wekubeera nga yabatondamu nga bajjira ddala mu mmwe bantu bannammwe n'abajjamu abakyala. Nakati wajaala bainakum mawaddatan, n'ateeka wakati wammwe okwagala okwannamaddala, olwo n'aleeta wa rahma n'okusaasira. Omubaka agambye sallallahu alaihi wasallam nti mathalu lmuminina fi tawaddihim, Allah agambye nti wajaala bainahum mawaddatan, kwagala kwakoze atya? N'agamba nti wa rahma, n'asooka agoberezaako okusaasira. Awatali kwagala tewabeerawo okusaasira. Kati Allah agamba, omubaka agamba nti abantu nga babiri nga basiraamu ekifaananyi kyabwe mu ngeri gye baagalanamu ebaviiramu n'okusaasiragana, oyinza okubafaanaganyaako kamathali aljasadi alwahid, balinganga omubiri ogutya, buli omu abeeranga munne. inishtaka minhu udwun, senga ekitundu ku mubiri ogwo kiba kiina obwetaavu n'obulumi, tadaa lahu saira aljasad, obulumi buno buteekwa okusaasaanira n'ebitundu ebirala, biteekwa okusaasaanira n'ebitundu ebiki? N'ebitundu ebirala. Era mu ndala yagamba nti almumin lilmumini kalbuniyan, omuntu yandibadde nga omusiraamu ku munne nga balinganga muzimbo gutya gumu, yashuddu ba'dahu ba'da, nga banywezangana, buli omu ateekeddwa okulaba nga munne akoze atya? Anywera. Allahu almustaan. Ekifaananyi ekyo ne kibeeranga ekiri ewala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajja ng'alambika omuntu ono omusiraamu, mu suratu Nuuru awo waliwo embeera etatambula bulungi ku Aisha. Abantu bwe bagenda bagiraalaasa, nga bagiraalaasa ku Aisha, Allah yabaga ati naye muli bangeri ki nga mweralaasizzaako ebitali bituufu ebitanyuma. Allah yaga nti lawla idh sami'tumuhu
dhanna almu'minuna walmu'minati bianfusihim khayra. Kale senga bwe mwabiwulidde, buli omu yandye senga abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala mwerowooleza bulungi. Nga Allah akijjeeyo yonna gye baali bakiteeka nti kiri ku Aisha, n'akireka mu mbeera nti kyali ku bo bennyini. Aisha ono ye mmwe. Aisha ono yaani? Ye mmwe. We mwabadde mumwogererako, mweyogerako mmwe mwennyini. Kwegamba Allah asembeza omuntu omusiraamu ku munne, n'amujja okumufuula omulala, wabula n'amufuula ye yennyini, n'amukwambaza nga aksamu ye ggwe, nga Rukayya ye Nuuru. Wejjemu embeera ey'okulowooza nti oli mulala naawe oli mulala, kamusembeza amufuule ggwe, otegeere nti bw'abeera n'ensonga eba ku ggwe, bw'aba n'obwetaavu buba kuli ku ggwe, oteekwa okukola kyonna ekisoboka obukole ki? Obumale, kuba omala bubwo. Abaabitegeera baaliyo, abaabitegeera bakola batya? Baaliyo. Era omuntu bw'ayagala, ti omuntu abeeyo ne mukwano gwe nga bw'atyo. Omuntu bw'abyagala, kuba ebbanga lyonna buli muntu ajja kubeerako mu bwetaavu. Teriiyo mufa atajja kubeerako mu bwetaavu. Naye ani alibeera mu bwetaavu bwo? Ani oyo akwagala enjagala emutuuza mu bwetaavu bwo, ng'abutuulamu nga yeye, ng'awuli atudde mu bubwe? Amma alwaqi', embeera eyo kikitwagala era kyekisaanidde, naye ekiri practical, ekiri mu bantu kyenyume kyekyo. Kuraishi, ekiri mu bantu kyenyume kyekyo. Musajja yaje eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza, n'amugamba, ya Rasulallah, dulluni ala amalin, omubaka wa Allah ndagirirayo ekikolwa oba embeera nga bwe naaba ngikoze nenjwenywerezaako, nja kufuna ebintu bibiri. ahabbanillah, nkole ntya okwagalibwa Allah. N'ekyokubiri, wa ahabbani nnas, olaba gyekomekereze, wa ahabbani, kino kyetwagala, omuntu abeeko n'amwagala, omuntu abeeko n'amwagala, ng'afaayo gy'ali, ng'asanyuka n'essanyu lye, ng'anakuwala n'ennaku ye, nga bw'obeera mu ssanyu fiilan, ng'ofunye ekikusanyusa, yafrahu bidhalik, ng'ate bw'obeera n'ennaku, anakuwala olw'ennaku eyo, nga tali mu nkola ey'abali. Allah bwe yayogerako, ba in tamsaskum hasanatun tasu'uhum, waliyo ekika ky'abantu nga in tamsaska hasanatun, nga woofunye akalungi, tasu'uhum, eba nnaku ye. Wa in tusibukum sayyi'atun, nga bwofuna obuzibu, yafrahu biha. Haulai munafiqun. Wonyigirwa samugamba kalabe kakirebe
omubaka nkoze ntya abantu bano nange banjagale bwe nkikola banjagale. Omubaka yamugamba sallallahu alaihi wasallam ebintu bibiri. Yamugamba nti izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Ekisooka yensi n'ebyayo sooka obitwale nga si byamaanyi, biwewule. Bwe twali ku nnyanja ne bwe twali kabaawo twaga nti waliwo obulwadde obutuluma, akaduniya katuula mu mitima gyaffe ne kagejja, katuvuga supiidi. Kino kirwadde. izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Kawewule tokafuula ekinene bw'onooba oyagala kwagalibwa Allah. Allah ajja kwagala. Kyoba ofunye muyo fabiha wa ni'ma, kyoba tofunye muyo qaddara Allah wa ma shaa fa'ala. Si kinene kyenjagadde. Yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wazhad amma fi aidi nnas yuhibbuka nnas. Quraish kiri kyetwagala, naye bw'oba oyagala abantu kukwagala, omukwano gw'abantu, izhad amma fi aidi nnas, weesonyiire ddala. Laba kyamuli, lekera ddala nno munnange, toteeka ebirowoozo. Yasin, toteeka ebirowoozo amma fi aidi nnas, kwebyo ebiri mu mikono gy'abantu, kubiri mu mikono gy'abantu. Yuhibbuka nnaasu, ojja kuba obamaze, bajja kwagala. Bakwagala ddi? Nga weesonyiye ebiri mu mikono gyabwe. Gw'oyagala mukwano gw'okubira nti owange nina oyina $50,000, weegomba nti takola atya, takubuuza kuba mukwano gwo. Ekyo kyekigenda okutta omukwano. Kubanga la yuhibbuuna man yasaluhum, tebaagala abasaba byabwe, tebaagala abasaba byabwe. Ettaka lyalina obunene bwalyo tosuubirako ne bw'obanga oli mukwano gwe. Leka okusuubira 5 ku 5 gakusalira nti jangu muganda wangu ositame wano ne famire yo, jangu wano akatano gatwale. Essanyu ly'omukwano lyakutwala n'akulambuza nagati wano ninawo eka 2. Ninawo 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nungati Allah kuchele mubaraka, masha Allah. Torinyega. Essenyu ly'omukyala lyakutwala munne ku wardrobe ye n'amugguya gati alhamdulillah, olabye engoye nsobola okwambala omwezi nga size mu lugoye ngati masha Allah, Allah azikutere mubaraka. Naye so si kumugamba nti lwaki tompaddeyo engoye 2. Mukwano gugenda kufa. Izhad amma fi aidi nnas yuhibbuka nnas. Bukulembeze kitiibwa kyabwe akutta, akutta. Ntegerekese bulungi. So bwe munaaba munaakuuma emikwano, oyagala omukwano
oyagala omukwana ebintu ebi Quraish. Allah tusaasire. Ekisooka omusajja oli omuwali bwe yagaa nti abange okusuubira ebintu bye twandisuubidde okuva eri mikwano gyaffe bwe tunaaba tunaakuuma emikwano tukole tutya? Allah bw'akusaasira n'akuwaayo mu babiri, n'akuwaayo Quraish ng'osobola omukubira sino gati Quraish, nina nno obuzibu naye buneetaaza miliyoni 10 bw'oba ozirina zimpe. Allah n'akuwaayo omu ababiri. Mwebaze Allah. Tebalabika. Annaasu la yuhibbuuna man yasaluhum. Abantu tebaagala abasaba. Bikhilaafi rabbil alamin. Okwawukanako n'omulezi w'ebitonde Allah. Ate yuhibbu man yasalu. Ya Allah ayagala bamusaba era anyiigira batakola batya? Anyiigira batamusaba. Abantu bali kyennyume kya Allah. Abantu baagala atabasaba, banyiigira abakola atya? Banyiigira abasaba. Kyovulaba nti hadithi Sheikh Yusuf gy'asomye ey'omusajja Allah gwe yasindikira malayika ku kkubo ng'agenda okulambula munne, yamubuuza nti hal min ni'matin tarubbuha, oyina ekyengera kyolera wakati wo naye waliwo mugaso, wakati wamu waliwo mugaso, tekubanga okwagalana kwammwe kwa mugaso. Yamugamba nti nedda, si bya mugaso, ghaira anni ahbabtuhu fillah, ono namwagala kulwani, namwagala kulwa Allah. Kyekyamuviirako kati naawe Allah akola atya? Akwagadde oyo gwe yamwagala ku lulwe. Ekyandibadde ekituufu kiri tetujja kisobola. Omuntu mwagale ng'omwagala ku lwa Allah. Ekyo kituukikako. Ekyo kikola kitya? Kituukikako. Mwagale ng'omwagala ku lwa Allah. Ate nakyo kizibu, kubanga tusika kiri wadde nga kituli wala naye tusigala tulwana. Tusigala tulwana nakyo. Kwoba okakasiza Quraish nti si kyangu. Omubaka bwe yali alaga abantu obika 7 abagenda okufuna omukisa Abdallah Kaita okubeera mu kisiikirize kya Allah, yaga nti warajulani, n'abantu aba tahabba fillah, nga bayagalana si lwa mugaso, nga bayagalana si lwaki? Si lwa migaso, bayagalana ku lwa Allah. Omanyi lwaki yasaba babiri? Olowooza baliwo babiri awo? Baliwo babiri? Hadithi wagitegeera eyo? Rajulani, ddala okakasa bali babiri? Obaze saagitegeera? Kajiri baliwo bameka abo? Tobamanyi. Quraish baliwo bameka awo? Naawe tobategedde? Aha, waliwo bameka? Mbaka gati n'abasajja babiri nga bayagalana ku lwa Allah, baliwo bameka awo? Aliwo omu kuba atandikirwako yeggwe, atandikirwako yeggwe. Allah akwetaazaayo gwe mukola naye peya mufuuke babiri. Senga baali bangi, senga yanditutumye 7 10. Senga byali byangu Yasin yantukumya kati n'abasajja 10 nga gwe wa mwenda kubo. Naye agamba bameka?
bwe baba babiri gwe gwosookerwako okubalibwa gwomu olwedde okola otya olwedde wooli akwetaazayo omulala atya naye tetunoonya bano tetubanoonya. Lwaki tetubanoonya? Olw'ensonga tunoonya bali ab'omugaso. ne lukomekereza nga bano ab'omugaso tetubafunye. Obalinayo bamugaso, obalinayo ab'omugaso, obalinayo kati ate bano abatali bamugaso bo balinayo. Wakati mu kunoonya bali ne bawano wabajjako ebirowoozo okubanoonya era nabo tolinaayo. Ani gw'olikola naye peya? Allah agenda okubuuza nti aina almutahabuna bijalali, baluwa abayagalana nga bayagalana lwa kitiibwa kyange nze Allah. Bw'oyagala abatakwagala kitegeeza toli wuwe. La hawla wala quwwata illa billah. Ebyo bwe bityo bwe bifaanagana. Olabye khasira dunya wal akhira, oba tonnalabawo? Khasira dunya, naye tuwangaala nabameka? Serwamba wakawangaala n'abantu bameka mu myaka egyo? Okuviira ddala mu boosomye nabo temuli ba duniya n'abakhira temuli. B'okoze nabo bameka? Mu bisinga okunnuma ku musomo guno kwe kubeera nga okuviira ddala mu kuba okumpi kwe tuli okutuuka ku beewala oyinza obanoonyamu nga tetubalina. Onoonya omukyala mu bakyala agwa mu ttuluba erimu ku kwabiri. Mukyala nga yakwagala ku lwa Allah. Omusajja oli kati olwo mwagala ndaba okubeera naye Allah alituwonya omuliro gwa omunoonya mu bakyala ng'abuze bo baabisanga Lukiya. Omunoonya mu baana nga mwali muzaala abaana nimbalabaka. Omwana wakusanyusa nga si lwakubeera mwana bwana wabula nga omulaba engeri gyajjumbira n'okufaayo kwe, obulongoofu bwe, okwagala ne kukweyongera olw'embeera eno. Tunulira abaana ng'era taliimu, n'omwana naye ayagala kitaawe olw'ekyo naye tannalabika. Nojjulula ebigere n'ogenda mu b'eŋŋanda, ayagala mwannyina n'ayagala muganda we, olw'okubeera nti amujjumbize afaayo. Kati oluganda tuseke tuteeke ku mabbali, naye baaba Sserwamba oyo puliyo omutima gwange gumwagala, ekituufu afaayo ku mateeka ga Allah. Oluganda nga tubitadde ku mabbali, omunoonya n'akubula, n'ogenda mu boosaala nabo basiraamu banno, n'ogenda mu bookolagana nabo, n'omunoonyamu n'akubula. Eyo akhira netugiteeka ku mabbali, netujja ku duniya. Onoonya omukazi gw'oyambagana naye akuyamba fi umuri duniyaka ng'alina akasente ke, n'osinda ng'abadde akafissa kuzoomuwa n'onga ati munnange nina obwetaavu. Akulaba n'okuba amasimu nga bw'awulira n'olajana kati noonya abiri
noonya abiri nina ensonga abiri ne bwe zibanga zigenda ku school fees wa mwana wammwe omunoonya agamba nti mbadde nafisi nakuŋŋaanyiza abiri gabadde n'ensonga naye nedda mwami wange abiri gano sooka oyite ku nsonga eyo. Oyo bwe mubeera mu kikunta kyammwe nga buli omu takyalina nsonyi eri munne mukuyisaawo bwayiraavu yute obwo bwo buli kaseera naye mulinde inda alhaja wakati wemwetaavu onokola kyaga ati oli akakuka kokamugambe naye nokanoonya mu mutima wokajja subhanallah. Dunia yaffe mwe mulowooza ebintu bino muntu agenda n'abisomesa ne mulabanga mukwano bw'osaba ekintu n'akikola atya n'ayanguwa n'akikuwa nga takwewozesezza. Bw'anaaba anaazikuwa muganda wange kwesyo neeyo gy'olina okujjuzaawo naye sente yange edda ddi ddala mu butuufu ogikomyawo manyi sente yaluli nagikuwa tewakiza naye ng'oyo mukyalawo nja kusasula nesooka ompe mpite wano. Allahu akbar. Muli kubali mwe mutulugunya bodda ku mukyala alina ensonga nagamba nadda kubaawe namugaa ti mwabaze nina ensonga yange bwoba oyinaana gakole ki gampe mpite wano. Eri tubuuzeeyo tubuuze eri naye olw'okuba nti bano batondebwa okuwa bali osanganga gye bali ababakola batya ababawa sanganga gye bali babawa. Owoluganda gwokubira essimu fi umuri dunia naga nti ddala muganda wange wakubidde essimu alina obwetaavu ansanze nina obusobozi obumuyamba vuunuka obwetaavu buno babalibwa ku ngalo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yenna nyiri ebitonde bino atuweeyo emikwano egy'engeri ebbiri, atuwe tufuneyo emikwano nga gitwagala ku lulwe nga naffe tujagala ku lulwe. Ate Allah atuwe tufuneyo emikwano kuba tugyetaaga fi duniya ddala nga giri genuine nga naffe tuli beesimbu gye giri nga nataawanu maahum fi duniyana nga tuyambagana nabo mu duniya yaffe wakati mukubeera khitaman nga tufundikira wakati mukubeera nti tebalabikalabika oba omuntu yandikoleredde ogwo oguli mu hadithi eyo kubanga gwo bw'ofaayo gukolerera osobola okugufuna. Bw'okolerera Allah abeere mukwano gwo ddala Allah abeera mukwano gwo era ebyo abimala nga bw'ona omusaba ajja kukola atya, bw'onoba n'obwetaavu ajja kukola atya, ajja bumala. Bw'ona omukowola nti ya Allah ya Rabbi ajja kuwulira nti Khamisi akowodde, ddoboozi ajja liwulira nti Khamisi yakoze ate ate nga yamuliku kulla shay nga ate buli kimu akirina. Oyinza okubeera nga ojja kulemererwa okufuna omukwano ogw'engeri eyo mu bantu
Allah bwabanga agukuwaddeko alhamdulillah, naye oyinza okulemerwa okufuna mu bantu. Naye nandikugambye nti gezaako kugwa Allah, gezaako ku mukwano gwani, gezaako ku mukwano gwa Allah. Yasin, gezaako ku mukwano gwa Allah. Tadisappointinga Allah, tadisappointinga. Toyinza kuba mukwano gwe n'abulawo w'olina obwetaavu. Tasobola Allah. Tosobola kubeera ng'oyagala kuyambibwa ng'oli mukwano gwe n'atakuyamba Allah. Ate ng'obusobozi bwonna n'obuyinza abukola atya? Abulina Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tumaze okusoma wano, Sheikh Yusuf Azine ntunyumyamu, era ebigambo ebyo nyumizaako naye, era ne tukkaanya ku byo. Baganda bange, tusaba Allah atumalire ffenna, saba Allah atumalire ffenna, era atuyise mu kusoomoozebwa kw'edduniya n'okusoomoozebwa kw'enkomerero. Mukirize sijja kusomesa birala, ebyo byensomesezza taaliqun basit, kabadde ka comment katono ku musomo ogukulembedde, oba oli awo okwongera okutegeerebwa kwagwo ndowooza kibadde kikulu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad.